kwanako edda nga tuma kazini wange naye nga nze sibiriko. Like, but we used to be friends nga tuogera, yeah, we used to be friends nga tuogera nga jene ku Duka. Nga ita olonga tanso yimba. Anga tannaba. Nze wanatandikira okumanya nti Bruno ayimba yali eno Kampala ng'emukono yavaayo. Okay. Tegeza yakukwana nga tanatandika kuyimba. Nenga mwali temwekola ebiseera. Kati okay. Kati mumaliriza then kati n'agenda e Kampala. N'agenda e Kampala ngenda owulira Bruno ke. Lwaye muntu gwemanyi Bruno Kiguuno. Saamufaako by the way, saamufaako saamutyako na birowoozo nti luba this boy bana yafuuse sereba ebyo saabifaako mukwano. Nenga omulaba saabifaako. Okumanya saabifaako, I wasn't following him on his socials. Kubanga omuntu gw'ofaako you follow. But did you watch him on TV? Nze nali simanyi nnyo na nnyimba ze, nzitegedde nnyo wano nga ndi naye. Nali simufaako as a person. Kati omanyi omuntu w'okula n'omuntu then n'omuwulira nti serebu naye nga like saakiriiko. Kitegeera bulungi. Kati nali manya akayimba ke kamu kali omuwala with Daddy Andre. Kubanga it was a hit. Kwa kenamanyaako kubanga kali kavuga nnyo. And I was like, yeah, this guy has a hit. Ako kake nali manyi. Obusigadde mbutegedde wano nga ndi naye. Kati muddamu ddi okusisinkana gwe ne Bruno ke? Kakati ojjukidde kazini wange oli gwe nkugambye gwe yatumanga. Mujjukidde. Kati bino bye tukola bino omanyi oba otunda ebizibu obeera ne socials, Facebook, biki, you sponsor the ads, eh? Yes. You boost your products. Kati ne ku YouTube. Kati Bruno ko yalabika yandaba ku socials. Kati wandaba nakubira kazini wange essimu because my cousin yanyumiza bwati. Nakubira kazini wange essimu namuyita kati namugamba meet me at Middle East. Neba meeting at Middle East. Kati natandika okubuuza kazini wange about me. Middle East restaurant. Jakwera advert ntinda awo yamumeetingira. Manyiyo. Kakati natandika okumubuuza about me. Yamuyita just kumubuuza about me. That's what my cousin told me. Namuwa n'ennamba yange namugamba Dorah yafunamu ku ssente ekizigo kitambula namugamba. Namuwa ennamba yange. Kati kazini wange yavaayo ku Middle East the next day yajjaawe wange ku Duka n'angamba okimanyi nti Bruno ke yansabye ennamba yo. Nanyumiza buli kimu namugamba it's okay. Kasita wagimuwadde. Kati walekawo weeks 3 from that day. Bruno nankubira essimu. Morning hours awo ssaawa nga 4. Bruno nankubira essimu n'angamba Dorah nzija mukono. Namugamba who is this? N'angamba Bruno. Namugamba which Bruno? N'angamba Bruno manyi bameka. Nze Bruno ko wa Uganda ndi omu. Wanji yakugamba atya? Namugamba which Bruno? N'angamba Bruno banyi bameka. Namugamba manyi bangi. N'angamba nze Bruno ke owe Uganda ndi omu. Lwaki omujjukiza nti waliwo ne Bruno Mars. Kakati saayagala nnyo muputinga down. Ekyemulabyeko nukulu gye mbadde naye like atambulira nnyo waggulu like muntu abeera awo ngoba omunenyaako oba ki nze ndi wakabi biki kwegamba alimu akantu ndi wakabi n'omutunuulira. Kati bwe yakugamba the one and the only one Bruno ke n'okola otya? N'angamba ndi kujja kulaba emukono ku Duka w'oli. Ne mugamba wendi. Kati n'angamba ngenda sookera wa mami naye oluvaayo nzije. Mugamba no problem. Kati nali awo ngenda yanga aparking emmotoka ye. Ne nvaayo mu Duka ne ngenda ne ntuula mu mmotoka ye.
nampahagaawo biki ntandika okunyumya nga nkwana ng'akujjukiza ebyedda nga mukula. yankwana bino ebyo ebyekikulu. Kati enkwana yali yakyukamu. Eno yali atuma naye kati yeesitukira. Fumita emboozi Dorah. Kakati n'atandika okunkwana mu mmotoka n'agamba ebigambo bye yaŋŋamba. Kati ne mugamba nja kuddira. Kankirowoozeeko. Kati omanyi omusajja omugamba nja kuddira abeera akeberako. Ekintu ekirowoozo kyange kye nakuteekamu wakirowoozezzaako. Ebintu byange obirowoozaako abe nga nkeberako. Ng'akuweereza bu message obw'omukwano. Ku WhatsApp nga nkeberako lwakuba kati kuddamu ebyo kubanga nawulidde bagamba mbu simanya nze ayagala omusajja. Ebyo just byaliwo nga ampadde olubuto ate nga alaga nti he cares less. Kyobula nali mugamba but why do you do this? Biki kati balowooza mbu neegulya omusajja naye ng'omusajja yajja n'ankwana. Kati nga ku WhatsApp mugezi alabika yabasindise bakumalemu amaanyi. Abo baveeko wamma tebatumanyiira. Si nga gwe wekwanira otya omusajja. Si weebale nnyo. Omusajja yavuga n'ajja emukono. Kati bano baveeko abo baba bagakumala mu maanyi kuzza wansi wamma fumita emboozi. Kati ng'asiba nkeberako nga mbuuza proposal yange wagirowoozezzaako biki nga mugamba nkyagirowoozaako. Kati mwayo period kubanga yajja August ng'atandika last year. Kati mu September nafulumamu ne ngenda e Germany. Big brother wange gwenzirako abeera Germany. Kati bemberayo 2 weeks then nenkomawo e Uganda. Kati we nakomawo era nasanga ate kati oyamanya kubanga yampelezako WhatsApp nga ndi Germany nemugamba me Germany nanninda. Kati we nakomawo nangamba did you come back biki nemugamba yes I'm around. Era nga mpestaringa nga ndiko nnyo. Nemugamba mpa obudde Bruno mpa obudde kati nga wayisaawo kennaku era nankeberako. Tulirako n'ebintu ebirala. Etegeeza weno yali akwana bamugamba Bruno mpa obudde. Yeah, because yajja mu August namukkiriza we made it official in January. So those were 4 months. Yakukwanira emyezi 4. Nga mutya nga womanyi baserebu nga mutya ate stories zibaawo awo. Kati ng'okkiriza ddi wakkiriza ddi? Kubanga awo wonna nga nkyamwetegereza kubanga oyankwana nentandika omufollowinga ku socials. Kati nga ngenda mu scrollinga nga omanyi ng'onoonyereza ebintu byo. Omubuuzabuuzako ku bantu biki. Naye kati awo mwali mweri emimwa oba nga tomwako wadde ku mimwa? Nali nedda. Kati nga bwe musisinkana mukola ki? Twasisinkanako we yajja ku dduuka tetwaddamu sisinkana. Twalinga ku WhatsApp. Nemusigala ku WhatsApp. Ebyo byonna ebyokumbuuza okirowoozaako biki twali ku WhatsApp. Kati muddamu ddi okusisinkana face to face physically? Kati twayogera n'abaako byaŋŋamba lwaki ontya ne mugamba ebyange bannaaye abawala bangi kirabika bakwetaaga biki n'aŋŋamba naye nze sibeetaaga njagala ggwe Dorah biki yaŋŋamba ebintu bingi n'aŋŋamba abawala b'e Kampala bankoze ebintu bingi nkoye abawala b'e Kampala kati nafunye homi wange nakomyewo Dorah gwe muntu gwe mmanyi atagenda kunjiwa yaŋŋamba ebintu bingi. Dorah alabika wakkiriza. Kati awo wonna yali yampa manifesto ye okitegeera manifesto yaliwo nga weekwana omuwala nga omukakasa. Yakukakasa ngambako abawala b'e Kampala bamuyisa bubi bamukiitingako simanya nga bamalaaya biki yabakoye yaŋŋamba ebintu bingi n'aŋŋamba
kazini wo yandiridde mu lifestyle gy'olimu nangamba oli wekka biki naye oli mukazi mukozi byonna n'abingamba kati so happened nti ebintu ebirala bye yaŋŋamba alina ebirala bye yaŋŋamba nankonvinsinga nemuwa chance kubanga kati nakitunulamu ne ŋŋamba omanyi bano ba artist abamu babajajinga naye ate oba toli naye you can never know. You were right. Wali mutuufu. Walina okusooka okugezesa olabe ddala oba bituufu bye baaboogerako. Kasiwakkiriza ddi? When did you give him a chance? In January. I remember it was even January 1st. Twayogera wano ku 31st nga bakuba fireworks. Then January tutandika officially. January w'omwaka guno gwennyini. Yes, sebo. Kati yani yaweereza mune message mbu nzikiriza kati katubeere mu relationship. Of course, nze kubanga yansaba naye nga ng'ana nga muwanvu. So it had to come from me. It had to come from me. Nzikiriza kubanga ye yampa proposal yansaba. Tubeere ffenna nenzikiriza. Kati wamuweereza message n'omugamba it's okay, I've thought about it. Nzikiriza Bruno now, let's make it official. Twayogera ku 31st era nga nkwana waŋŋamba ebingi nti kati ku first ku makya ne muweereza message ne mugamba it's okay, let me try you. Ku first. Kiba kitegeeza gwe ne Bruno ke mwali mulina okgenda ku out. We didn't go out kati we namukkiriza twayogera like every day like for 2 weeks. Kati ne tukola program na Ajeeyo wange. Ewewaka. Wange. Kubanga twagamba ani asooka okujja ewa munne. Kati nagamba nze kansooke nzije kubanga nange the next weekend I go to this place. Mwateesa ne mugamba ani agenda osooka okujja ewa munne. Nati kati nga tutandise okudeetinga. Nga mukkiriza musazeewo ekijja kijje. Kati najja ewuwo. Kati najja ewange. Ne mulabirira ne muwasapa ne kati nalina muno butesita ne mukebera ne twekebera. Sooka olindeko. Lwe wategeera ajja n'ogenda n'ogula butesita. Nabugula. Kubanga awo wonna nali mugamba mbadde njagala twekebeze nga tetunnaddaka. What time are you coming? Nga ngamba ngenda kujjaawo mangu afternoon naye that day Bruno yantwawo ku ssaawa 2. Kati nze nalaba ziwezeemu ne ŋŋamba omutima gwe ne guŋŋamba agenda mufama sokole butesita Bruno ono agenda kutuuka leeti nga basibyewo ate ebintu biyinza obutaba birungi. So I went, I took precaution. Okimanyi n'oli nagenda ne mbugula. Kintu kyewakola nno kirungi weebeereramu. Wategeera nti Bruno alinza okwagala okulya omutwe n'ogamba waayi ng'omuntu omugezi kampi tewali eringule butesita obukebeza gundi nkumuunye. Last twali tukoze program y'okwekebeza naye nga ndaba agiwanvu. I'm coming in the afternoon. Ate nendaba nga buziba. Kati okay, tugenda tukawawo ku testa. Kati omufumbira akamere nga boyfriend wo aze omutegekedde awo okamudde obutunda yabisangawo. Yabisangawo nga nabitegese dda nga wonoba n'omugenyi nga musuubira era obeera nga mutegekedde. N'alya n'emmere yawomerwa. Of course, kubanga era bulijjo ajja ku weekend nga era mufumbira. Kati okay. Kati Bruno amala okulya ojjayo obutesita. Omugambo otya ng'ojjayo obutesita. Namugamba twabali tulina okwekebeza naye nga ndaba obudde bugenda. So nengera ne ngola butesita kati mbadde njagala twekebeza. Nakkiriza ne mufumbita naye n'afumbita ne twekebeza nga ffenna tuli fine. Ne mukitegeerawo okugenda kuba mutwe. Naye Richi.
mukwano nze ndiko okuyamba abagalo child nemba njagala nnyo okuwulira amazima nga sinakuwa advice yange nakola ki n'okutaasa bali eri bagalo child abalala bwe wamala omukebeza yali fine Yeah, he's fine. He's fine. Nawe oli fine. Sina kitegeeza okondo mumaite mulina kyemuzeetaaza. Kati awe mwamala okwekebeza ne mukola mutya? Netwebaka paka kumakya. Kati mumaze okwekebeza n'omugamba kati tuyingire obuliri tumuzanye ebintu by'abakulu. Of course. Mwasooka mu romansi oba mwayingira buyingizi wali wajja dda kubanga byali batombuuza ebintu ebyo yagala okundabisa sijja kugera ku intimacy wano. Bino bintu by'abantu bakulu, eno program y'abantu bakulu si abaana bato. Kati abantu baba baagala okumanya. Muyinza okuba nga temwekola, nga muyinza okuba mwekuba bwekubi gundi ngalo, nakyo kisoboka. Naye twagala okumanya mwekola oba temwekola. We made love. And making love bintu byanjawulo. Yakuyingira n'omuyingira oba just mwekwata bwekwasi. Muyinza okukola love naye nga mwekutte bwekwasi. Buli omu aweweeta munno obudde ne bukya. We made love. Umanyize balina engeri gye bankuzaamu nga nina ebintu bye sitayisa mukama kati sobola kuddawo ne nkugamba mbu nanyingira abikino. We made love, we slept. That is it. Eno love yalimu okweyambula batu ne beebakanga bali bukunya. Of course. Kale nkitegedde. Mu January wawomerwa omukwano this love. Of course I did. Kati ne muzuukuka ku makya then ne mukola mutya? Muzuuka ku makya ne muwa breakfast. I made breakfast nga wanaaba then ne muwa mmere n'alya. N'amala n'asiibula ne muterako awo ka ka 1M n'agenda. Wamuterako ka mobile money? Yali ampitiddemu embeera ye. Bruno was open with me. Yaŋŋamba embeera ye. Nze Bruno namwagalanga bw'ali. Okitegeeza. Etegeeza kati embeera yagikugamba ku makya oba wali eri nga mwepiica kale nga mwepiica kale kankitereeze nga mwepiica. Yagigamba within those 2 weeks ze nkugamba nti wenamukkiriza on the first wayitawo 2 weeks netwera. Yagigamba between those 2 weeks ngamba embeera ye. So omuntu gwe nakkiriza nali mumanyi bulungi. Kati nomala n'omuwa ka MM ye mobile money ka sente meka? 1M. Okay. N'akusibula bulungi n'agenda n'agamba thank you baby. Kubanga era alina ebintu awo bye yaŋŋamba ku makya byeyeetaagamuko biki naye kamuteerako. Kati wamala by the way ensonga lwaki nawanga nnyo Bruno ssente engeri gye twakola ffena nali nga mulabanga brother wange yali boyfriend wa naye ng'ate nina n'ekiti ekirala kye mulabiramu nga brother wange. Omanyi omuntu aba sibling alina ekintu kyakugamba nga you can't let that person down nga you have to help. Okitegeera? Kituufu nange nyina omuwala ndabanga brother we abannyamba. Kati nali sisobola butamuwa nga twemanyi kuva dda mulaba brother wange ate alina struggles ezimu. So era ensonga zange because I've never given any guy money. Nange oli omuwala twekola naye amanyi okumbeerera wandabanga brother we ate kalwi kibambi kalina ebizibu
nambira kati no muterako ka mobile money n'amala n'akola atya nasibula n'agenda then kati nga ye azze okulaba kati nga gwolina okugenda ewuwe the next weekend twali twakiteesa nti wajje wange next weekend mba ngenda wuwe kati wagendayo ewuwe I went era awo bonna we yagenda ng'ava ewange we talks like we used to talk every day nga womanyi abaagalana they talk every day mwali mulava awo kati nga lava egumidde nga tutandise nga we are getting to know each other kati weekend eyaddako nengenda ekyanja abeera kyanja yes nengenda ekyanja naye era nasanga ntegekedde ekitegeeza Bruno is a Mr. Lover man. Yeah, he's a good lover, si mubi. Lwakuba alina ekizibu, alinamu ebizibu bye, alinamu bu characters wa lukaali. Bruno ye muntu akugamba nti nze tebaŋŋambako, nze superstar we Uganda wano ndi wakabi. Kwegamba alinamu ako ka pride ako ak'ekisiru. Kyogamba Bruno yeewaanawaana wabeera naawe. Abeera yeeragalaga. Kati mu mutima gw'omuntu oba tosobola kumugamba naye omugamba kale kati Bruno lwaki weeragamba oli wakabi simanyi omuyimbi w'e Uganda. Omanyi nze Bruno samwagala mbu lwakuba muyimbi. Nze siri muntu nnyo akyamukira abayimbi ate siri muntu nnyo nti nno nina okwagala abayimbi. They don't take my attention. Just nze Bruno alina bye yaŋŋamba ate nga homeboy nga nina ango gye mulabiramu ate gye namutegeereramu. Chovola I went in for him. Kitegeera. Kati yes amagala mbu serebu mbu kiki baserebu baadi abava emukono and they are all my friends. Mukono 11. Kati awo Bruno muddamu mwepiica. Of course bwe twagendanga buli we nagendanga ewuwo oba najja ewange of course we make love. Katolonga Vanessa aliwa. Kubanga Vanessa twalina wano mu March. Vanessa baayawukana dda ne Bruno. Vanessa beeyagala dda ne Bruno dda. Vanessa n'azaala omwana. Kati ebintu bya Vanessa bigenda okufuluma mu March. Nga nze already ndi ne Bruno mu relationship. Bikakanika Jan. Already wendi. Layira? Yes. Naliwo. Era weddangamba ndaba abaana bagamba ng'oyo muwala tayiga wano Vanessa teyamulaba naliwo mukwano naliwo kati ate ekintu nali already nkirimu nga sirina kyakkola nalina kumubeererawo ekitegeera gwe baatugamba alinga agumya Bruno ke nga gw'omuzzaamu amaanyi bireke bambi nze nga muzzaamu amaanyi mugumya era omwana yali tayagala mukolako DNA ebyagamba mbuno simanyi abaana bange bonna bakolako DNA yali yabiteekawo obuteesi yali tayagala mukola DNA ng'amwegaana eno ewange nze omwana simumanyi namugamba omwana akufaanana tukola DNA nangawo sirina ssente za DNA nenkwata ssente nenzimuwa yes nze yakola DNA ya safe nze yawaayo ssente ne bagikola ate nze yamupushinga yegwe wakwata ssente n'oziwa Bruno agenda akola DNA. Yes. Yali tayagala gikola ne mupushinga ne mugamba Bruno omwana akufaana naye nga buli mugamba Bruno omwana akufaana ng'ayomba. Walukaalikaali nnyo Bruno bayira mukaalikaali nnyo. Buli wamugamba nga omwana akufaanana Bruno ng'akola atya? Ng'ayomba. Lwaki onsibako omwana biki nze ne making sure nti the DNA is made era twakakana agamba sirina ssente za DNA nezikwata nenzimuwa ne bakola DNA. Gwe bali kubeera nakisa. Bruno si
wisiza bubi naye munnaye lwakubanga abantu abamu tebasiima. Kati ekitegeeza nawe Farida akumanyi. Nga simulabangako eye to eye. Lwaki yayita kuintroducing wa mukwano gwe nga yali girlfriend? Bruno oyo omulaba. Ne Briella yagaana omundeetera. Ekitegeeza Bruno ono yakuziniranga mu nkukutu. Bruno talaga mukazi. Omukazi yeka gwe yali alaze waliwo omuwala edda gwe yalaga bamuyita Hani. Edda gwagamba mbu Waikibenda yamubbako yeka gwe yali alaze nti ono girlfriend wange bannange. Naye Bruno talaga mukazi ku media. Wali omulabeko nga mulaga? Era nange nawulira oyo gwe yagamba Waikibenda yamubbako. Naye sirabanga kumulaba. Buli interview yamukaabira. Oyo gwe yali alabyeko. Gwe yali alazeeko abantu. I think it was like 4 years back over 5. Buli wakola interview akaabira omukazi oyo. Naye ndowooza era Nakazi bwe yali amumanyi kubanga Ichuli bwe yali amumanyi ne Nakazi bwalina okubanga yali amumanyi wakuba kati tebasobola gamba nti nuba yali amumanyi bayita amumanyi, but I know she knows kubanga ye mukwano gwe best friend walina okubanga yali amugamba buli kimu. Buno yatuukira okugamba Ichuli about me. Nakazi of course it was automatic nti amumanyi. Alabika yali akumanyi Farida. Kati awo nawunanga Bruno, ekitegeeza Bruno teyakupostinga nako wadde. Tampostinga nga talina muwala gwe yali apostinza okuvako oyo omuwala gwe kyova omanya. Oli omuwala Waikibenda gwe yamubbako. Yeka gwe yapostingako. Ndowooza nalayira obutaddamu postinga bawala yamanye ensonga ze. Kati gwe owulira otya nga bakuzinira mu nkukutu? Sijja nnyo nkukutu kubanga twagendanga e Kampala in those big hotels for dinners. Abantu batulaba ya. Naye lwakuba twatryinga nnyo okubeera mu ezo hotels omutabeera nnyo bantu okitegeera. Tujja nnyo eno mu bantu Ani asasulanga bbiiru? Naye Richi, muleke. Edda mukwano, eno tuli kuli yo life mukwano. That's self-explanatory. Of course, it's me. Kubanga nyina ne voice note gye nawulidde nti wakola video, simanyi n'okola biki. Kale ate engeri gye tuli wano kuli yo life, abantu baba baagala okumanya amazima. Baleme kujjajinga, bawulire side yo, bamanye ekituufu. Kitegeera naye ebintu ebimu obireka n'otalabisa nnyo munno kitegeera. Nakyo nkimanyi. Kati ekitegeera obwo bali buntu butono wabumalanga. Nabumaliranga. Kati ofuna so twatambulanga ffenna e Kampala. So sijja gamba nti nali mu nkukutu naye nze kyensinga okumanya kubanga I'm not the first girlfriend gwadeetinzeeko okuva ku Hani. Abaddeko awo n'abawala bangi, but he has never posted nti this is my girlfriend. Namubuuza lwaki tupostinga. Wenaye abakazi abalala. Nangamba sirina bakazi naye napostinga Hani anaafuna zi following. Abasajja ne bamukwana bayimbi mikwano gyange ne bamuntwalako kati nayiga sipostinga mukazi. Mbeera yeeno nga ndi nawo naye sikupostinga kuweeyo mileage okitegeera. Kati wali ogeddeko ne Vanessa nga mumaze okukola DNA? Ate nze byali binkwatako saayagala kweyingiza mu bintu kubanga kati nze alina okubeera backbone ya Bruno nga muwooyawooya mugamba it's okay kubanga he was mentally disturbed at that time. Omanyi omuntu first of all Bruno teyaŋŋamba safe. Kati akatandika okwedeetinga January February awo lava ekyali mpya March Vanessa n'avaayo. Kati okay kale kati ekyo nkitegedde. Kati mwepicha omala ofuna olubuto. Nedda kati ebintu bya Vanessa we byajja mu mawulire.
yampisa bubi nnyo nga omanyi omusajja akugamba omwana omubriera ate kaakati laba midiya wemuwaayo nti eriyo omwana omulala yamukugamba yamukukweka kubanga era yali amanyi gy'ali ate nze nali mulambulukufu gy'ali mpulira kati midiya nereeta safe nekimpisa bubi nnyo ate during that process era omwana omulala n'azuuka nemanyayo omwana omulala abeera bweru ne maama we abeera bweru babeera bombi ebweru oyo omwana wa Bruno owokusatu naye tamwogerako ono omwana ono agwengendo zaala wakuna waliwo n'omukyala avuddeyo olw'okuba gwe ovuddeyo naye abeera mu Amerika alabika oyo kubanga simanyi ensi gy'ali mukyemanyi abeera bweru oba yoyo omwana nze simanyi kubanga sinaalabako kwoyo omukyala naye nze kyemmanyi Bruno K has a baby mama mu nsi zawabweru eyo mu Europe oba US alina omwana wa Bruno K owokusatu ono owuwo gwogenda okuzaala wakumeka wakuna mube mmanyi simanyi manyi akwekereza kati mube mmanyi nga nze kati mutuuka mutya tutuuka tutya wano naddala mu breaking up kubanga kati mulabika you are no more kaakati nentegeera omwana oyo owokusatu ate nekimpisiza ddala bubi gaayi yangamba omwana omowokubiri aza ate kati muri process ate owokusatu bayinawo eyo scenario ya safe yanyiga nnyo kubanga Bruno teyali mulambulukufu gyendi ekintu kyagenda kihitinga buhitinzi mulimu ebigambo bingi pictures n'abawala kwegamba waliwo omuwala yapostinga video nga Bruno ali awo ku kapeti ali mu boxer n'amukwata yenna n'apostinga n'agenda wali mu kisenge n'akwata ruumu biki ate n'ennyumba ngimanyi kwegamba ebintu tebyali easy for me tebyali easy for me at all zirabika video zaali nkadde nga tannakufuna ekyo saakigenda nnyo naye kati of course nawe ziba nkadde omuntu aba akulaga character omuntu gy'alina kitegeere mpulira kati nekimpisa bubi nensooka nemugamba sooka ompeemu akadde in fact yazuuka buzuukusi nga simukubira kati nampeereza message nemugamba sooka ondeke sooka ompeemu akadde kubanga singa nakontinuwenga okwogera ne Bruno twali tuyinza breaking up ne tutaddawo nakuddawo kubanga ebintu byali bingi ku social media kati Bruno nga wenkugambye nti twali tulaba every weekend nga gyewange kati waliwo omuwala yakola video n'agamba nina mukwano gwange naye ng'omuwala simumanyi nina mukwano gwange aŋŋamba asimanyi adetinga Bruno K naye Bruno K abeerayo buli weekend mbu Bruno K comes to my place every weekend jukira nange abeera ewange every weekend. What is this? I don't know this girl. Nagamba oyo mwana simanyi nze sibeera wantu walala ku weekend mbeera naawe biki. It was all a bad scenario for me anyway. Wamukwatira mu bwenzi ekitegeeza. Saamukwata. Just yali ku social media omusajja ya Vanessa. Okay. Kati bw'omuwala ayogera schedule yange, my friend, I have a friend who is dating Bruno K. I'm dating Bruno K. He always comes to my place every weekend. Kati ningamba every weekend I'm with Bruno K. Naye anyway, ekyo saakifaako nnyo kubanga omanyi. Abantu ayinza obeera nga oba omuntu muwala mukwano gwange yamunyumizaako ate kati ye neyeefuula nti ye. Ati nekuba nze buli weekend nabeeranga na Bruno K. Ate nga omwana n'agamba mbu buli weekend ajja ewange n'amalayo ennaku bbiri ate nga Bruno ewange ajja n'amalayo ennaku bbiri. Kati we namugamba this girl has the same schedule as me. Kati n'agamba I don't know that girl. Kati nenkireka awo. Naye ne mugamba asooka mpeemu obudde kubanga my relatives jukira bali bamanyi we are dating nga baŋŋamba laba gayiwo biki Dorah this guy is not good for you nga baŋŋamba ebintu bingi nga omanyi people watch out for you. Abantu kyenabalabako mu period gye ndetinze Bruno K. Abantu abasinga abalina negativity ku bayimbi naddala abasajja. Nnyo.
First of all, bagamba benzinyo, second of all, bagamba baradi. Chobona nze nalemera ku strips nalaba aluddeyo neyembuleeta okitegeera. So nga my relatives bagamba, Doreen, what are you doing? Kubanga me before. Nali ngetinga basenior state, assistant DPP, bapayilo, nga bendetinga more traveled. Nga bendetinga nga balinamu omukisa. Ekitegeeza before Bruno ke wadetinga n'abapayiloti. Yeah, assistant DPP sijja kwogera amannya kubanga they are big people. The judges wadetinga omukisa. Wadetingako ne judge. Nadetinga bawera abasatu. Sikiza Bruno ke wayamba muyambi. Namutegera mutegeezi as a homeboy. Like, I don't even know what happened. Namutegera mutegeezi. Ate sente ze namuwanga okumuyamba as a brother. Nga never like he's in a fix. Nze ngamba situation ye just tajja kwongera nnyo wano. Okitegeera? Muntu tunabyogerako mirundi emeka. Tubuulire ekyo nakyo tukimanyi. Kati tubeera nakyo tukimanyi. Sente zaali za kinaki. No, namuwanga upkeep, buli wajanga nga muwa upkeep, buli weekend nga muwa upkeep. Bana namubuuza sente mekezi kumala wiki nangamba mitwalo 4. Ati nze nemugamba njaga kuwa 5, netandika omuwa mitwalo 5 buli lwajja. Zimubeemu. Omwezi okuba guweddeko. Zimubeemu aleme kustrugglinga nnyo ng'ali eyo kyandi oba Kampala lyakola. Byonna nabikola according to what he told me. Kyayitamu okitegeera. Kiki kye yali ayitamu ennyo okusinga? Kyali kisinga okumusumbua. Ekyo tukireke mu mukwano. Naye wazimu beeremu in case nga waba alina waayita asobola okwegulira Rolex, asobola okulya ekyemisana. Nga zimubaamu aleme okustrugglinga nnyo e Kampala eyo. So nga zimuwa kati renti waatuuka omwezi oguba guweddeko nga muwaayo renti. Bannanga wakisusa. Namwambaza nga n'omwambaza mukwano. Nina boutique gye namu assigninga 2. Agera najjayo engoye nga biruzi ze zibeera mu 5,600, 5,900, 4, 3,600 nga yeyo bill ya Bruno. Buli wetwera bagenda najjayo engoye nenzisasula. Nalabira Bruno K as my brother, as my little brother. Because Bruno K is 32. Nalabira bagamba nti I'm defiling him. I'm 34, Bruno K is 32. Si mwana muto nnyo ngu 28 mu bikismaya 25. No. Ne olina laavu etegeeza eno ku botiki wabagamba wazeemu munoonyezewo ku busaatisaati ku biki ku mpale ku ngatto jaketi ate nga omanye engoye z'abasajja za bbeeyi. Etegeeza wabagamba bamwetenga ne kwandaweezi zirabika obulungi va mu botiki. Of course ng'ayambala ziguki ezo. Mwala gw'olina omukwano era ndaba Bruno yatukoze bubi nnyo. Mu bintu byonna bye wamukolera Bruno teyali kukoze kintu ekyo. Naye lwakuba ekizibu kyennyini tonnakitubuulira. Nkyajja anti katubadde ombuuzizaawo bye nali muwaza kati mbadde nzikugamba ne lwaki nali nzimuwa. Kati oluusi najja n'akunyigamu koodi nti nno nina oluyimba lwange luno lwenjagala okufulumya. N'aŋŋamba nti nno vidiyo ya 3,000,000 kubanga waliwo ne gye yaŋŋambeemu 5,000,000. Waliwo vidiyo gye yafulumya Musaga ya Vanessa nga bagitegese nga awasa omuwala oba wagijjukira? Njijjukira nagiraba vidiyo ne tulooza n'olowooza oba awasizza. Kati eyo vidiyo gye namukolera yansawo obukadde 5 ne mbukwata ne mbumuwa.
kati nze simanyi oba vidiyo zaali za butaano oba zaali za busatu bituufu kubanga ne ayingiddewo nze yagimukola neyo nesembeyo ey'omwami Omunyarwanda magician naye gwoyo yagisasudde nange olina omukwano nze nali just njagala abeewo kitegeera omuntu balirawo kye nakola ndabyeyo abankuba mbu simanyanga nali mwegula biki kye nakola kati lweki ekyo ekintu omusajja wakikolera omuwala tebakirabanga kibi naye omukazi wakikolera omulenzi abantu bakiraba bubi. No, it's love. Love oluusi ebintu by'omuntu munno omuyamba financially waba talikirya kirabika eriyo ebintu abasajja nga bo bwe balina obikola nga abakazi tebalina bikola kyokka abasajja abasinga bakaaba bannaye abawala nga tebatuwa ku gifts tebatuwa ku ssente well I think balaba nga it's not proper what to do. I don't know. It is something normal. Abo nkugambye bafala kati nze nnoonya omukazi ng'alinga ngasobola okumbeerawo when I'm financially broke, when I'm financially weak, nga kwegamba si sexy kyokka naye ng'omunno asobola okubeererawo era Bruno wamubeererawo nnyo awo nabona kwegamba walagambe kubanga sente waliwo zirina ate nga Bruno bambi talina sente zigula kikomando mwena okumubeererawo nga kati walagamba mugobe mu nnyumba wamma kati gamba abantu ne bamputa sugar mami. Bruno is 32, I'm 34 musingako emyaka 2 okitegeera. I think more African culture people are not used to people being young and having something. Kubanga muno mu Uganda olaba mulimu abaana nga bato 25, 20, 19 naye nga alina sente. I know. Yes, mwemali. Era wedda ndaba abantu ku social media nga bagamba ngo simanyi ndi sugar mami nengamba kati look at these people. Sugar mami. Since the Uganda kino ekintu akikola, people help their lovers. That's if you can afford. Nze nkugambye omuwala gwenzina nanga nyamba financially lwakubamba disi kimanyi nti antwalanga brother we because tugambye nti ekya brother nakirina kubanga we had a history emabega okitegeera muntu gomanyi like gomanyi home parents bikiso kati no osasudde videos kiki ekira kiwakola ekyali ekyamaanyi nakola era nalinga muteerako ebirala nga wawulidde nti mafuta biki nalinga muteerako ebirala naye kati simanyi I don't know how to blow my own trumpet era ebintu ebyokuteekayo mbu simanyi bebe amafuta biki nalabye abaana bankuba jjo kyobola nabitaddeyo kubanga kati gundi screenshots ezasoose bataddeyo ezisembayo nga we are going to break up ga yategedde ndi lubuto ate kati nkendezeza support gyemuwa kubanga alina ebintu byeyakola nenyiga nenkendeza support kati natandika okundaga nti nnoki nti yes kati nemugamba Bruno okola biki bino ibyo bimwalabye nga ninga eyeegayiriro kitegeera jukira ndi lubuto kati I'm fragile, I'm vulnerable. Kati mbeera nina okumugamba Bruno mukwano tewandikoze kino in this period. Kati kyekyo abantu kye baalabye nabaliko gamba nze negayirira Bruno. Naye nange ninanga Bruno ankwana nga ngamba omukwano ng'asiiga omukwano gyendi naye ebyo kati sobola kuvaayo n'ebiteekayo kubanga it's useless. I don't have to prove a point to anyone nti Bruno anjagala. Okitegeera oba yanjagala oba yankwana. Okitegeera. Batwale ekyo kye baalabye. Aba social media bwe batwe balina okwo olaba bino byonna byewakolera Bruno nabyo tewaliwo omuvubuka ataliyagadde babimukolere nze wamma ndaba wano waliwo love you loved your man wait oyagala bamugobe adde ku street naye yali anjagala kubanga nina ebintu nga negayirira mukwano nkwagala biki naye era mbirina mu WhatsApp ati nga wenkugambye nti twalinga ku WhatsApp nga negayirira nti nzikiriza biki kyogamba sibirina emmotoka yagivugira naye sijja kuddamu ebyo to prove a point nti naye yali ayagala nno emmotoka yagivugira mu kataala kwolwo yakuweereza message eyo nga gamba omuweereze sente z'amafuta akataala kaali kaaka
Aye, Richard, you be so. Akatala kalika kuba nawulidde voice note eyo ne ngamba bambi Bruno waffe akatala kalabika kulu kaali kaaka ng'akalaba bambi agenda kusika ate asikire mu jjaamu ate emmotoka yali mu bwomu kiba kitegeeza alina okugjayo akadomola ate abaana ennaku zino batambula n'amasimu era wataasa nnyo Bruno kuba njukira yali mu jjaamu nga talina kuweta bwesi wali eri bongeremu dikini Muterako. Kati mu breaking mutya mwawe mukyawe mwawukanyira wakola otya mukwawukana Kati nkugamba nti namugamba mpemu obudde. Kati wayitawo omwezi gumu waliwo nga yaddamu n'atugatta mukwano gwa Bruno yali yamuintroducingako kati n'addamu n'atugatta ne tuddawo kati wetwaddawo the first time we made love we slept together nga twakaddawo that's when I got pregnant. Wali luli mwezi nanga nga tofuna lubuto? Yes, before Vanessa saga kubanga nkugambye Vanessa yajja mu March. Kati emboozi entuufu wammerabika etandise muddamu wano muddamu nga mumaze okuba mu break musisinkana yajja nawange then ne tubeerawo ffenna neefuna olubuto ekitegeeza ko olwo yakuzina bulungi nzina gye yakuzina erabika yali si ye eya bulijjo twali twemiisinze nzina erabika yali yanjawulo ku luno kubanga ku luno wafuna n'olubuto we just know we were missing each other ne tuddawo kitegedde ng'omuntu omukulu kitegedde kati n'ekirala kye njagala okutangaazaako wali omwalabye nga ngamba mbu you only wanted a kid from me, you used me. Kati wenfuna olubuto nagambako friend wange namugamba okimanyi nti Bruno ke ampadde olubuto kati awo bonna be mbadde nkugamba bendeetinze I waited for 4 years nga sifuna lubuto awo bonna be mbadde nabo nga sifuna lubuto ate ng'omwana wange akula kubanga kati gwe ngenda okuzzaako ali 7 years kati wali wazaalayo omudda naawe I'm already a mom. My boy is 7. Okay. Yes, I get you. Kati nafuna olubuto. I was so happy kubanga wabona abantu benkumenye they weren't able to make me pregnant. That's the truth. Yes. So I was so happy. Nengambako mukwano gwange ku WhatsApp nengamba kimanyi nti Bruno afudisiza olubuto. Kati netune mwana awo. Boy is fast, Richie. But now I am so shocked after 4 years. Kati Bruno, nali nebase wano ngalowooza nebase. Namulaba ng'akebera essimu yange. Password yange agimanyi. Namulaba ng'akebera essimu yange. Nze what I think yalaba message eyo nali mpeereza mukwano gwange. Okitegeera nga mwana. Ng'ogamba Bruno akutisse olubuto ngenda zaala omwana omulungi. Ekyomulungi sikifaako kubanga nange siri mubi. I know, of course, omuntu omulungi ku mulungi you give birth to a very beautiful daughter or son. Naye ekyo natuulira eri time frame gye ndudde nga sifuna lubuto ate dugaze ofuzeewo just awo myezi 4 awo nfunye eki olubuto. So I was so happy. N'alaba WhatsApp ezo. Kyekikuzaayo ku kiri kyagamba nti nali mwagalamu just a kid kubanga nali mpaana nti nno mbadde sirufuna so I was so happy to have a kid nga Bruno ampadde omwana so yabadde agamba mbu simanyanga sikaza omwana wo simanyi you just wanted a kid from me mbu I used him naye kakati bwe tubinakolera Bruno where does the using come from? I don't see any using. You bought for him petrol. You bought for him clothes. You bought for him underwear. You bought for him food.
You paid for the videos. See, I'm using you again. Tebora byakikozesa ekyo kati awo ekiva yalaba agunjeeza WhatsApp to my friend okitegeera. Siraba using you again. Nakugambye nze ndi waggalo nalowooza nti nali mwagalako mwana nti nno nali manyi oba scoringa nnyo nga mwagalako mwana kati ye wati we yakireetanga ati we breaking up wati we yakireeta naye kyava ku eyo message yasoma to my friend kati awo ekiva. Yewe yasoma message eyo n'abifuula n'agamba mbu gwe walowooza ayina enkwaso azina bulungi ayina enkwaso. I only wanted a kid. Kubanga era mu message namuwaana nti guy ali fast okitegeera. Ati muwaana ndowooza n'alowooza nti nno nali manya ayina enkwaso ate nga good saga ya Vanessa yali tennaba kujja. By the time onamukkiriza okuba naye sinti namukkiriza nkwaso. Naye kati kasooka enkubuuze njagala ombuulira amazima kuba nze nayogerako okwo ne Vanessa nga naye bwe njogera naawe. Vanessa ye yatugamba mbu Bruno azinanga nkoko. Wama gwe kituufu wama ddala azinanga nkoko. Bruno is fine. Kitegeeza ndoza ku Vanessa tekyali gundi. Kuba gwe bw'ŋŋamba ate nga yegwe nga gwe asembyeyo then kitegeeza Bruno alyoka asaza kimu. Bruno is fine. He's fine. Nina amaloboozi ge nawulidde njagala tukwatagane mukwano. Nina amaloboozi ge nawulidde walitakagwa. Ekitondeka. Kantu katono nnyo kano nako tukayiseewo nako kaggwe. Abantu beebuuza bajja kuŋŋamba biki bakitabamubuuza kiri lwaki weekubira. Waliwo kagundi ke nawulidde ka voice note ng'ogamba nti yali mu lunsindika njake olutonotono nga kwegamba mala kutegula mala kumusindika emmotoka ne baleka bagira neryoka eteguka bweti ddala kituufu wamala kumala kutegula oba asalizaawo kimu. No comment. Mukwano kano kantu katono nnyo kale osobola okumbuulira. Richie, olaba akantu katono nnyo naye I would be putting him down. Saagala kikola ekyo. Sirina nnyo sawosi. Ekintu kino nakiwulidde mu ddoboozi lyo lyennyini nga gundi litaka gwa kubuuza nange ne ŋŋamba nange naaba nfunye omukisa nange nja mubuuza. Olaba nga generator bw'onaagisika bw'eti etandike n'ogisika bw'eti waliwo generator z'osika n'etandikirawo kati ezimu ku generator nga ffe abamu tutandikirawo ne kati kyali kitya okay oba tukiveeko kale oba toli comfortable. Saagala kyogerako. Kale no comment. Kati alaba message eyo mumaliriza mutya? Alaba message eyo bwegidde kiri ekintu Bruno I only wanted a kid from him. Ng'alinganga agamba nti nali manyi nti alina enkwaso nnyingi kyokka laba namukkiriza. Ate nga n'okunkwana era yalwawo nga aneegayirira so kati simanyi ekyo bwe kyava naye it is what it is. Kati munnange Bruno n'amanya ati nga ndi lubuto amanya atya. Kati nasooka nemmanya njukira mpandiise message eyo nti wa mukwano gwange Bruno agirabe naye nze namulaba nga agirabe but he didn't tell me. Nange neesirika nti wayitawo sokolindeko katono waliwo aŋŋambye asaza kimu naye just amala mangu oba tukiveeko kiri tukiviireko ddala. Ebyobuli tubiveeko it's so uncouth by the way okwogerako ebyo ebintu like to me si kirungi bityo byogerako omukazi najja nakudescribe nga biki he's so good Rich kireke ekyo. Katulabe eno platform y'abantu bakulu ate abantu oluusi abantu beetaaga sex education so
kutuusa muntu nti oli tomusiza wansi n'abantu bayigiramu omuntu n'amanya nti kagenda anoonyeeyo bakadagala kamuyambeko kamuboostinge abamu batula ennafu abalala basaza kimu asaza naye amala mangu abalala bansindikajake alwawo okukoleera nekale ekyo tukiveeko kati amanya atya nti oli lubuto yamayamu eyo meseji ya mukono gwa naye n'asirika kati wayitawo weeks 2 ng'atandika okumbuuza simanyi oli lubuto namanyi namulaba nga asoma meseji ne mugamba siri kati wiiki eyaddako era we yajja nali nva mu restrooms nenzija nga nkankana nenzija nenyebaka nenyingira mangu obuliri ng'enva weefuuwa kati era nambuuza are you pregnant kati nga mukambwe nnyo are you pregnant nga mukambwe nnyo are you pregnant kati ne mugamba no kati isohappen maisha nakola nagenda ewa mami we ne mugamba manyi mami ndi lubuto lwa Bruno naye engeri gyakambuwalamu alabika tayagala nfune lubuto kati mami we n'amukubira n'amuyita n'ayogera naye kati nze nagamba omuntu gwe ndi comfortable naye kubanga ono yali aboggola aye kati mami we yamugamba ate n'atandika ogamba lwaki ogamba mami before telling me biki n'anyiiga naye yamala n'akakkana according to what the mom talked to him yamala n'akakkana n'agamba kale beera n'omwana wo mami yayogedde nange n'ekitegeera beera n'omwana wo tewali buzibu naddala bangaze musenseze kubanga era yaŋŋambanga n'okweŋŋambanga nkubira ku ssaawa 12 z'okukoona bamaze akanyogo g'ofuna amaanyi ga leero nakubira ku 11 omusana gugenze kati tambulamu awo olubuto luleme kumenya nkolaba ali musenseze oyo Bruno naye era yasooka kunnyombesa gatamwagala kubanga era we yalutegeera mami we ng'alumugambye yasooka n'agamba ndugyemu neŋŋaana kati nze okugenda ewa mami Bruno yali asoose n'aŋŋamba nti ndugyemu mami we nasooka ne mugamba ku ssimu nti ndi lubuto nga sinnagendayo officially kati weyagendayo Bruno yagenda ewa mami we n'amugamba nti omuwala yali lubuto biki naye nga already nali nakimugamba ku ssimu mami kubanga Bruno yali amboggolera are you pregnant nga andaga negativity eyo so nalina kuyita kati oli n'amuyita ng'omuntu omukulu nga yekambuwaza oli pregnant nze nga sikyazaala kati munaye ne tubaawo nga laba ze musensezeze kati so happen kati ekyabaawo ojjukidde eri gye nakugambye nti nalinga mugulirayo engoye ewa gaayi nga mu asayininga yagenda gyeyo engoye buli wiikendi ku botiiki kati Bruno olunaku olwasembayo lwali lwakutano weyasemba okujja kati ku lwokubiri ne tukyankalana kati jjukira nali sinaba kusasula eno bill ya Friday ne tukyankalana ku lwokubiri kubanga gayi yampanga time awo wonna mu wiiki ono wanajja ku Friday era asanga bill giclearance kati munange kati Bruno ntufuna obutakanya ku Tuesday kati jjukira twawukanyeemu andekedde bill tukasiri naye kati nenebuulirira neŋŋamba eno bill sigenda gisasula nga sirina Bruno neneebuuzaako ku kazini wange naŋŋamba kati kazini wange yafunamu challenges ne x-way yafuna looni mu banka n'amukolera business kati webaayawukana ate ng'ono akyali mu looni asasula afuna tubiyitamu eyo n'abasajja bafuna zi looni siba introduction ne mwawukana n'asigaza looni kati eriyo n'abakyala abakiyitamu ekyo for some reasons okitegeera kati kazini wange naŋŋamba Bruno bw'obeera toli naye tosasula ngoye yabeera eyo n'abawala abalala ng'ayambala ngoye zo nedda kati nange saasasula ki
Biru yali ya mitwalo 5,900. Ikulu nga yambala za bbeeyi nnyo. Ebintu by'abasajja bya bbeeyi. Kati Dai nabeera nga nkubira for 2 weeks nga ngamba mani gwe customer gwe yali nga ansasula biki mani ne mugamba kati since nali nsazeewo obutansasula nga mugamba sirina bulungi ssente naye we naafuna nga nkuwanga ntandise omuwanvuya kubanga nali saagala zisasula. Kati ne mugamba sirina bulungi ssente naye osobola okukubirako ku Bruno kubanga yakola ki yayambala engoye ezo. Kubira Bruno namugamba Bruno inawo ku ssente kubanga Dorah ngamba talina ssente. Bruno namugamba nze sirina ssente. Kati wayitawo wiiki 3 Guy n'anyiiga teyatutwala ku poliisi. Mulemererwa okusasula engoye ze. Nze saalemererwa nagaana Buganda nga bwe nkunnyonnyodde. Kati Guy n'andoopa nze ne Bruno. Guy bw'atuloopa kati nze naye mikwano gyange ku poliisi. I didn't want to stress myself nti ate ngenze ku poliisi ate bikisaalinnyayo nabegana mikwano gyange ne bangamba let's stand in for you. Sirikale kati Guy we yagenda ku poliisi ng'agenze olaba ku musango ya rope yasangawo basirikale nga beboogera naye. Namugamba omuwala tali stable mentally. Omulenzi kwogamba engoye zoyagala asasulire. Omulenzi yamukyawa n'amuleka n'olubuto n'amuleka ne mu apartment ye teyamuwa like mental support and physical support. Kubanga nze Bruno kinasinga okumwetaagako in this whole situation. Physical support and mental support. Abasajja bangi balina abakyala nga babasingamu okufuna naye ng'abeerawo physically. Okitegeera? Webale nnyo kinali njagala. Akwewetewete ku kubeererewo awo ng'atudde. Ebintu byange nnyo nga ye eri mu musaamu naye munnange. Akati abasirikale ne bagamba oyo muvubuka twagala otegerere issue kubanga you have sisters. If you don't have sisters, you have a mother and you have cousins, or you might have even a daughter. Namugamba omuwala Bruno yamuleka mu nnyumba ali lubuto olwewe yamanya nti nga ali lubuto n'agenda. Kati twagala otegere situation eno nti omuwala teyasasula ngoye lwakuba nti talina mulenzi ate omulenzi tamuwa support nti noba omwana yoyiriza kino biki kati ne bamugamba ssente ezo ze yandikuwadde alabirira mwana w'oli naye mugamba kati contact Bruno akusasula ssente sinsera yazambala. Kati munnaye ng'abasababigunze kati banyumiza bunyumiza abapoliisi bwebankiikira be bamamba ne bagamba bakubidde Bruno Bruno n'abavuma n'abagamba temujja kumanyira mbu munsiba mbu simanyanga amuwe connected Farida ali so connected era tewali gye mugenda kuntwala mbu n'abagamba bagamba nti nze ndi Ebyama artist Uganda ndi munene tewali gye mugenda kuntwala tewali kye musobola kunkola mbeera munneetaaga mujje ekyajja munnooye naye sijja kujja emugendo ku poliisi bwatyo yagamba abasirikale. Abapoliisi byonna bye bankiikirira. Yabagamba atya abapoliisi? Yabagamba temujja kunsiba kubanga ndi connected. Farida ali connected era temujja kunsobola. Ekitegeera temujja kunsiba temujja kunsiba I'm so connected era ndi artist mu Uganda man artist. Temujja kunsiba kisiru temujja kunsobola olumala munjagala mujje ekyajja munnooye sijja kujja kupoliisi enkono bwatyo bye bagamba. Bone bamuddamu batya? Basooka ne bamuleka ne bamwesenyewa nga balaba amalala mangi.
Akazange kingana kintu. Ngenda masama mpano zinchana. Kati koli Kweli jiaze kweli. kati abapoliisi ne bamwambira abankiikira ne bagamba banyumiza ebintu ne bagamba naye gayagambe muoyo ekyalo 15 kati nentwatedde n'ekyalo nentekoba omani ku nyamba y'opoliisi olwo ne baziwa gaayi kati namugamba these people as a couple noli asasule okitegeera noli asasule kubanga omwana singa abadde siwe omuwala yeesaamu ssente kulabira olubuto lwe omulisaluta si ateekamu ate takyamulaba wandigambe naye kati yamulemera olubuto kati woolanga owulira oyagala kubanja bulunoke n'omukyala tomubanja nti alina obukolobololo omuliri ne bamugamba kubira ani Bruno okubanja sente ezisingako kati n'agamba nti kaali naye ogayite kubanga nasindikayo omuntu eyayatayusa batagala butiiki ebyengamba nti yagenda egayi namugamba nti yeyayefaako yasobola kulira Bruno ke kubanjangu abaserikale bagamba nti gaali yali ayagala nnyo kulema friendship ya Bruno era nga wamugamba kubira ku Bruno kubanga yibadifo poliisi yise namugamba nga siita ssente kubira ku Bruno nga yankubirako omulundi gumu bamugamba nti talina ssente ayaddamu nagamba like after 1 week nemugamba sirina ssente kubira ku Bruno kati nga tayagala kuluzinga friendship yaserere ekitegeere kubanga kati yeerabira nti zirisa ezirala good friendship. Yes, Bruno Byomukisenge simu manyi yakola ngatandika gagamba abantu nga balina empisa ezirabasasasula ngoye yamulakutinga kati Bruno has been like 3 months at the 12 years. Remember, since the organization so this is so much but sija my privilege. Today is our Wednesday. Last week our work was Saturday.